Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze ku kyalo obutale Kaddugala Masaka mu kuziika abadde omubaka wa Kempe North Muhammad Segirinya basoose mu dduwe kulemedwa amyuka imamu ababaka ba Parliament Hassan Kirumira Kalidde omubaka wa Katika mu South wakati nga balombeddwa ebyokwenda basizeko emmanjo batwala omulambo gwa Segirinya mu kifo ekirala kye bateekedde ku kisaawe bano balemesiddwa bannakibiina okugutwala era poliisi n'amagye basigadde bakoze olukomera wakati mu kavuyo. Olva byokwenda apondo sitabivaako lavuka bannopo ne basikala nga bakuuma emmanjo. Simanyi security gyetwala mulambo nze kyemmanyi tuzze kuziika then security etuwa obukuumi kyemmanyi. Mu kaseera mpawe kagakulira ekibiina ky'Enupiro bali Kyagulanyi Ssentamu mu kyalo Babi Itungu Kyagulanyi akuli oludda olulala gavumenti y'Ole Sonyonyi Saabuwanisi David Lois Lubongoya ne batuuka edduwa esigadde egenda mu maaso. Amaliriza abantu ab'enjawulo okubadde bannakibiina boogedde ku birungi Segirinya byalese akulidde bannakawempe. Baza ekibiina kya Nuupu kuba kyekiyambye Segirinya okutuuka mu mbeera eno gy'alimu. Abaana tusaba bayambibweko. Babenganda za Segirinya akulemedwa maama we Justin Nakajino bebaza b'ekibiina ky'NUP ne Parliament olw'okubeererawo omwana we. Nebaza Pulezidenti w'omwana wange Segirinya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yamuwa kaadi era kaadi ebadde ennyamba kinene obulamu bwange. Ne nebaza ne Palamenti okulaba nti etubeereddewo. Maama ayogedde ku ngeri gy'atobina omwana we. Mbonyebonye n'ensize ebweru nga ngenza okujjanjaba omwana wange Segirinya. Ayogedde ku nteekateeka y'okubiri ebadde eteekeddwa ku kisaawe nti kyabwe teneegayirira babakkirize bagendeyo. Naye nabadde nga nsazeewo tugende awantu awagazi ku kisaawe kyaffe liri ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe. Era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda nga abantu beenyigiriza naye tekisobose. Kyokka abadde bazomba Kawanyendo Mukungwe era Commissioner Parliament Mathias Mpuuga nsaba bannakibiina ne bamwambalira. Nga ndi mu ddwaliro annambudde nampa ssente zibadde zitoboseza okubeerawo. Ye Mmeeya w'e Masaka Florence Namayanja yeewunyiza enkwe ziri mu bantu ekyaviddeko n'okukyusa ku ngeri ey'okukungubaga. Olunaku lw'eggulo lwe twategadde enkwe z'abantu era ne tusalawo ng'ekibiina n'abafamire nti tusigale wano we tugenda okuziika Segirinya. Ebigambo byali badde bingi, enteekateeka yonna eri wansi yakufa ebya NUP. Obwakabaka bw'okiikirira minisita wa kabinenti Noah Kiyimba alaze okunywa olwa Segirinya okufiira ku myaka emito nga tekabako omulembe guno yakukwasa abavubuka. Segirinya agendedde ku myaka mimpi. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi yagukwasa abavubuka mu mwaka gwa 2002 bwe tufiirwa omuvubuka Segirinya ku myaka egyo ng'eggwanga tuba tufiiriddwa nnyo. Bannakibiina okubadde Lubongoya ne Ssenyonyi boogedde ku ngeri Segirinya bw'atobyemu n'obulamu okutuusa bw'afudde. Mbadde ntera nnyo okugendayo ne mulaba ne mukyalirako naye Honorable Segirinya abadde musajja ali very committed ku nsonga z'eggwanga lyaffe. Basabye gavumenti ereeta obujulizi ku ngeri Segirinya mbaka Makindye West alanesebwa nnyo gye beenyigira mu ttemo ery'ebijambiya eryali e Masaka. Twagala bwenkanya ku bantu abaafiirwa abantu baabwe. Kati abalowooza nti bajja kutta bannamasaka mufuneyo gwe muneekwasa ako tekajja kukola. Tukyabanja obwenkanya ku nsonga eyo. Ye Kyagulanyi mu kwogera kwe atendezza obuvumbu bwa Segirinya mu bbanga ly'amaze ebyobufuzi ayogedde ku ngeri gye bakkanyamu okuwa Segirinya kadi ya Nuupu mu kalulu akalimu 2021 wadde nga abantu baali bamuseeketerera. Segirinya yali yaŋŋambako yagala kwesimbawo wa MP
kaliwe ntino mukuba olwayi ne mugana ye Ssegirinnya ogenda kwogera luzungu ki naga Mr. President nze nsinga Amini oluzungu naga nze ondaba wano Amini twalaba byonna bye yakola naye nze musinga oluzungu netwogera ne ku by'ebitabo era nakakasa teyalina ebitabo bye naye era yali yansuubiza nti agenda kuddayo asome era Ssegirinnya yaddayo n'asoma. Yewunyiza abantu abekutulako ate okulako obwagazi bwa Ssegirinnya ku ssaawa esembyeyo. Twategeezeddwako nti wabaddewo kaweefube ow'okutwala ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinnya ogujja wano. Naye ebigambo Ssegirinnya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mwensi eringa frequency. Fight Ssegirinnya, fight. Mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana Ssegirinnya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Jacinta Bwanika ne Kizabbo ne bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.